mu nsi muno mu dakiika 3 nyeziddako ngenda babulira bubulizi byenjize mu bbanga lya myaka nga3-4. Ekisooka kyangu okubeera omusanyufu mu nsi, naye si kya bulijjo okubeera omwangu wakati mu kusoomoozebwa. Mu bulamu tewali musango oba kibi okubeera omuntu bulamu n'okusonyiwa abakusobezza, newankubadde nga bakikozesa ffujjo n'okumalako ekitiibwa, newankubadde obeera kapere okuddamu okubeesiga ennyo. Owekitiibwa so mukadde wange munsonyolese bayiga, obubaka bw'otuwadde mu kitambiro bunnyikidde, era otwebalize Ssaabasumba eyakusindise ebukiikaddyo bwa Lwera otuseeko obubaka obwo, tubufunye bulungi. Webale tubuulira, webale tuyigiriza. Nfunye okuyiga nga kwa lubeerera mu kaseera kano nti ebintu bingi ng'otambula mu nsi tebibeera mu mikono gyo, era ebimu bitatotegedde, era nti mu ntabaalo z'ensi musuubiremu okumenyeka emitima era n'okuluma obujiji. Era njize nti wakati mu bantu ababi waliwo abantu Katonda beyawa omukwano obwa sseruganda obwa nnyina omu n'okufaayo ku bwa sseruganda obwo. Bano be bantu abakuwa entandikwa era abakukkula ettaala mu bisoboka enkya na leero. Mwebala omukwano gwe mundaze olwaleero. Era ntegedde nti mu nsi bw'ofuna ekisiikirize ky'abantu abalungi omanya nti enkuba newankubadde erimu egguba eribwatuka n'eraddu bw'emala okukya ate eggulu liraala n'enjuba neevaayo. Era njize nti olugambo n'ebigambo biyinza okuleeta obukyayi n'okwetamwa. Njagala era njize ntolamulanga muntu oba abantu olw'ebigambo by'owuli obuwulizi. Mu nsi olina okubeera omukalabakalaba n'otwala akaseera ne weetegereza era ne weerowooleza wekka n'osalawo. Bw'obeera nga ggwe alina omutwe gwe baseerako obulo, tasobola kuwuguka n'omanya nti gujja kwewa ebiwundu, oba oli mu kabi. Emirundi mingi ojja kuzuula nti oyagala ennyo omanye ebifa ku balala, nga ddala oyagala ennyo omanye ebifa ku balala era gw'olina okwewala emirundi egimu. N'olwekyo okuva na leero okugenda mu maaso nja kufaayo ennyo okulaba ebyo abantu bye bakola okusinga ebyo bye boogera nga nnoonya okukolagana nabo. Nakino nkiyize nti buli boogezaako okwonoona erinnya ly'omuntu ng'okozesa effutwa, effubitizi, enge n'okweyagaliza, oba weewoza ebbanja, era ebbanja eryo bepponga Katonda akubiseeko akakasubi oyinza otusasuliramu amagoba. Nakino nkiyize omuntu bw'omuwa omwagaanya n'ayogera ebigendererwa bye ebituufu obitegeera. Era abantu beebuuza lwaki soogera nnyo. Oba oyogera amazima toyogera nnyo, amazima gategeereka mangu. Alina kyayisaawo ng'apalapalanya aba alina okwogera emirundi mingi ategeerekeke. Oluusi obeera oyagala abantu abakuyisa obubi oba eddoozi y'emu, naye nga si kyekikula kyo. Nze siwoolera ggwanga, okwolera eggwanga nkulekera Katonda.
Monsignori ng'atandika ekitambiro yayogedde ku bantu abaali bagamba nti lwaki Mpuuga ateeka okusaba. Nze wano wemmanyi, simanyi wa Nakayima, era ebisinga sibimanyi. Simanyi wa Nabuzaana n'okukwata Banyolo. Nze mmanyi wano, simanyi na wa Mukasa. Mange tantwalangayo. Era kyekindeese wano okwebaza Katonda okumpa obukuumi nanjazikayo n'amagezi agasobola okukulembera bannange ne batebenkera. Bwe nadda ebbali mu bukulembeze ndowooza muwulira entubiro bw'emira abali ku lubalama. Sisobola butyebaza Katonda eyanjazika ku magezi ago, kubanga bw'agagala okuganona agatwala nga bwe yakola Kabaka Nabukadineza nga yeekulumiza, nga yeeteeka ku Namulondo gy'atalina, nga ye alagira abantu bamuwa amakula asooka abalabe, n'amuggyako amagezi g'omuntu n'amuwaako ensolo n'amera ebyoya n'alanako okulya omuddo nga akabuzi oba akasirabo ku ttale. Ekirala kyenjize obeera ne munno oba ne banno nga tebafaayo ku ttome likisiigibwa, omanya nti bulijjo si banno balabe naye tebafunanga budde. Naye nyongedde okutegeera olwaleero nti ekitiibwa ky'omuntu Katonda yakikuuma kizibu okubikkako ettaka. Bwe muzze mu bungi bwe muti ne mugamba nti oyo omwana waffe mutabani wa Nsamba tumutegeera. Ekirala kyenjize nti w'otegeera omuntu nti akuze kwe kuba nti aba n'amaanyi n'obusobozi okukola ebyambyone n'atabikola n'asala okukola ekituufu. Omuntu ng'alina amaanyi, ng'alina entebe, ng'alina omuzindaalo n'abikozesa bulungi, mwemwabalizanko Katonda nti Katonda yamuwogonomulako ekirabo ky'amaanyi. Era njize nti bw'oba ozimba weegendereza ne gw'ozimba naye, anti bangi bw'omujja wabi mu musingi awali okuluma obujji ng'olwo afuna abamaliriza nabo abatalina na byafaayo byekyo kye muzimba. Ekyo nakyo nkize. Era njize nti abantu kyangu nnyo okwagala nga akasana kaaka wakati muyaga mutegeerera mikwano gyo ddala, mwebale ebikwera mikwano gyange bwoya. Era njize nti omu tetulina kunyiiga nnyo nga tufunye emitawaana mu bulamu bwaffe. Ebizibu bituyamba okufuna omwagaanya, okwongera okwetegereza ebyo twali tutawa budde. Tukkirize nti waliwo abantu abamu abalinze ogwe, waliwo abalinze obiveeko, abalala balinde weetamwe, waliwo n'abalowooza nti ebyo obirese. Njagala kutegeeza nti bano bajja kulinda nnyo. Sigenda kwetamwa, sigenda bivaako, era sigenda kukoowa. Era mu kaseera kano buli kintu kyonna kye nali ntya kimaze okuntuukako era nkiyiseemu. Kali nkyatya ki? Maze okwota omuliro, omukka ogubalagala, abantu ab'enkwe, amalindirizi, enkwenzenge, empayipayi. Era Mukama tusaanidde okumwebaza olwayo kubanga nabyo mbirabye. Bakadde bange naddala mikwano gyange abali mu bukulembeze buno obw'ebyobufuzi, kyenjala obbagamba mu bufunze olwaleero nga mbagambye ku byenjize. Kino kyekiseera amaanyi gaffe, amagezi gaffe, obumalirivu bwaffe, okwewaayo kwaffe na byonna bye tukkirizaamu okubiteeka awamu. Tunyweze obumu, tuddemu tutambule, tuzzeeyo essuubi ly'abantu baffe. Olaba omuntu ateeka maanyi ku byakola ng'agateeka ku byalowooza nti tokoze, manya nti oyo mulabe. Ennaku zino obulamu bwange bweyongedde okubeera obutangaavu
era gyendaga ndabayo. Bwe nayagala okubeera omuntu mulamu, ekyo nakibeera. Ekibuuzo nti kyangasa, ekyo kikyo nange. Ebyo byonna bwe nagezaako okubibeera yandetera ejjoogo, okutyoboolwa n'okujolongebwa. Kaakano ndi mukambwemu naye ndi mutegeevu ekimala. Sigenda kufootooka wabula nja kusigala nga ndi muntu mulamu era afaayo ku buli ebineetoolodde, kubanga eyo ennono yange. Teri agenda kuddamu kunsiiga ttoomi, teri agenda kunkonjera n'asigala ng'akunnumba bukunnumbi nga simwanjudde eri bantu oba eri Katonda. Tuli mu biseera ng'abantu abagezi bateereddwa mu mbeera ey'okutya n'okusirika, kubanga batya nti abo ababageza amasaamusaamu n'ababafaanana bajja kutya nga abagezi boogera ne baleka ne beetaaya. Kiki ekyetedde abantu Katonda byawa amagezi okwefundikira ne mukera ekisaawe ab'amagezi amasaamusaamu okuttattana eggwanga lino? Ensi ze mwegomba, mwagala nnyo okugenda mu Amerika, mwagala nnyo okugenda e Canada, ezo ensi ze mwegomba. They go for their best lead them. Enjawulo eriwo nti bakkaanya ku bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Okutya, okweveera, okwemotya kwabo Katonda bye yazika amagezi. Bwagaddukiranga n'agongera abo abakozesa mwenenyanga mwekka. Ensi yeetaaga buli alina obuvunaanyizibwa okwewaayo n'okwevaamu. Sigamba bantu ba kibiina kimu oba ba ddiini emu oba ggwanga limu. Ne buli munnayuganda awulira nti alina ekkatala ery'okukola ku nsi eno. Era abantu benyogeddeko waggulu, mawanga, madiini, si mulabe eri eggwanga lino. Naye enjawulo ezo emu ku birabo Katonda yawa ensi yaffe tusaanye tubikozese, tuweereze ebitonde bye mu bwenkanya. Ekimu ku binsanyudde olunaku lwaleero bakadde bange kwe kulaba mikwano gyaffe naddala abava mu bibiina eby'enjawulo, ababaka babanjuddemu abawulidde, abava mu NRM ne baladisi we bali, abava mu FDC, pulezidenti wa Jema waali wano. Kikulu nnyo okubanga we muli bano. Abantu bano bo si balabe baffe wabula bannaffe, naye mu minolo eyatukwasibwa buli omu asiga mu nsigo ye. Kuba ekifaananyi ng'ekisaawe kino nnimiro, kuba muli awo nga bagamba mugende musige, ow'entungo n'aleeta, ow'ebijanjaalo n'aleeta kanyeebwa, omulala n'aleeta amatama g'ogote. Kuba muli awo nga n'ow'empanda asize, ate ow'akasoli n'avaako emabega. Eyo ennimiro ebeera y'amajangwa. Ekiseera kituuse tukkaanye ku mmere ya kika ki ebala mu nnimiro Katonda gye yatukwasa. Abataka abaatukwasibwa balemeke kufa njala. Anti tuli ku katala lye baatukwasa, tulime tubaze ku lwabwe. Emyaka 62 nga tuli ggwanga kkulu, buli omu alaba munne ng'omulabe. Omusitale gw'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa tuli kukuba ddi. Obusika bwaffe tugenda kufuula obusika bw'abanafu ba Lubojje, kubanga tutambulira mu mbeera buli omu ng'atya munne olw'ebigendererwa ebitali birambulukufu. Ssemateeka wa 95 twamuyuzayuza dda, ebisanja twabijjamu, emyaka twabijjamu, katusigalidde kujjako ddiba. Akiraba yeebuuza oba kisumuluzo oba muvubuka agonjuse nga twali tomanya kisobola kyokutte ng'okutte ssemateeka. Bwe nali nga ndi Lopu, nali ntandiseewo empuliziganya, wakiri mu abo abaagala enkyukakyuka, tubeera n'eddoboozi limu ku ebyo bye twagala likyuke mu ssemateeka
kati tunadda mu kalulu. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu era mbawa ekitiibwa kubanga obululu tubukubye ne buvaamu musaayi na busambattuko. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu, abandi bagamba byakalulu kaluddewo tukanguyeeko ffe twagala kulonda era obuwanguzi tubulengera bulengejja. Amaloboozi ago geetaaga okugatta ku lyange naabo abalowooza nga nze twagala twetabe mu kalulu ng'aliwo ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka wamu n'amateeka amalala ageeyunze ku by'okulonda wamu n'enfuga egobererwa. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta omukulembeze wa NID. Ebirowoozo byombi goberera nnyo gw'omu ku bakulembeze mu ggwanga bataweereddwa budde. How can a nation discard its brains ne batabawuliriza? Eggwanga likula mu myaka n'ebyenfuna naye ngabana mu ggwanga yaffe erabika yagaana buli muntu akola bibye. Muto wange Honorable Haruna Kasolo nkwaniriza kisoboka okusigala nga enkola gye tulimu bano abaka palamenti mbiwulire mwe muvunaanyizibwa. Kisoboka okuba nga enkola gye tulimu ya decentralization esobola okulera enfuga n'enkola ey'okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Decentralization bw'abanga nansi mu ddwaliro asobola okuzaayisa omwana n'atamulya oba n'atamutunda. Bannayuganda basanyufu ku nnonda y'abakulembeze baabwe. Bannansi n'ebyenfuna basobola okulera obunene bwa paalamenti. Ebimu ku birowoozo byange biri nti paalamenti nnene nnyo tugyetaaga mu bunene bwayo. Ne bwe mba nga nze omu ku bafulumye naye neeweereza eggwanga. Naye ebirowoozo ebyetaaga okuwuliziganya nga buli omu mwesimbu eri munne ng'abakulembeze be tuli mu paalamenti towoozeeko. Ye abaffe rifari ali mu kisaayo wakati ng'akkiriza abazanyi abamu batambule n'effirimbi asobola okufumbira negugwa mirembe. Ebyo tubirowoozeeko okusinga ebintu ebitwawula ne tufaananya ng'abantu katoole. Ensonga zino n'endala nnyingi ezisigamye kuyamba eggwanga okutwandula ebigere ze njagala okumalyako ebiseera byange ebiddako. Omulimu si mwangu naye twazaalibwa kukola bisinga bwangu. Gwetaaga okwebuuza, okuwuliziganya, si n'abo bokka be tukkaanya nabo ab'ekinywi wabula ne bannaffe be tuyita abalabe anti nabo ku busika bw'eggwanga balinako omugabo nandibadde olowooza nti babiyo bwenkanidde awo. Wakati mu butiitiizi n'obwannakigwanyizi n'abo b'olukedde lwange twetaaga obumaliivu okulekeza obwanga ebiziŋŋamizza eggwanga mu by'obufuzi. Manyi abantu bangi abalowooza nga nze naye nga tebalina buvumu kwogera oba okwatula wakati emikwano gyabwe ebitagenda bulungi. Olaba oli agamba nti baŋŋaanye okujja okusaba ne weebuuza nti obukulembeze tebwakutuuba. Olwo ne yagambye ne mwewuunya nti temugenda kusaba bugateeka atya okusaba. Kakati oyo erinnya ly'alina Kristo. Ewaffe eyo wali abasomesa ba katekisimu abasomesa mu lugigi gw'abakulu gwe tuyita ogw'abalonde e Masaka. Ndowooza tujja muweereza asome katekisimu y'abaasooka n'amasakalamento. Saba Kristo omuntu oyo nja mukuweereza. Nga mmaliriza tesobola kutya kubanga waliwo abalowooza nti ebyobufuzi babisibako olugo omunda ne wabweru nti bwe bakuwa olukusa oluyingira n'olufuluma. Faamu embeera eyo tugiyiseemu era teri kipya wabula ku mulundi guno tuyize ensobi ze tuddiŋŋanye tetugenda kuziddamu.
tunoonya obumu bw'Abannayuganda bonna abawulira nti waliwo ebizingamye, waliwo okweyisaawo, waliwo okwetona amaganzi, waliwo n'okulya ensoole, okuzzaamu abantu baffe amaanyi nti ensigo y'ebyobufuzi erimu okujooga n'okutobola bannaffe, ate ennaku zino mwegasseemu ogw'obusuulu n'envujjo ekibwa Katikkiro tetugenda kugiganya kutojjera, kubanga yabulabe eri ebigenda by'obukulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu nsi yaffe Buganda. Wano njagala okwebaza babaka bannange abayimiridde nange ne beesaddaaka mu kaseera ke tuyiseemu ate ne basigala ku mazima. Sirina mubaka yenna bwe nali nkubidde essimu nti wange ntaasa ndi mu bulabe nagamba nti buli mubaka nja mumulekera obulamuzi bwe. Bw'anaddayo mu balonzi bamubuuze nti olya mmere ki? Bw'oba oli mu paalamenti banno nga bakola oba okola ki? Tukuze tukuwa ekisumuluzo, weetaaga abakasi. Ebyo ne mbirekera abalonzi abalonda ababaka abo. Waliwo omu ava e Buddu ate musajja mukulu yagamba nti ekizibu kyalina ku mpuuga abasiikiriza nnyo bo tebabalaba, akasajja buli kimu balabako, noga nti ono tumuwe eki? Yeetaaga kusulika mu kibanyi, bamunyookeze muzuukizi, tumukolere ki? Ababaka abo njala okubakubagiza n'abaabalonda. Njagala okusinzira wano e Buddu, musaza Eriya wa Uganda, Prime Minister yasooka Ben Chwanuka Uganda nga yeetengeredde okoola buli ayagala eggwanga lino liwete ekkoona nga terigudde kigo, akize tutambule, twogere, twebulirire, tusalewo ebikulu ebinaatuwa obusika obutaliimu kuyiwa musaayi. Twetaaga eddoboozi eririmu amazima, obwetowaze, obwenkanya era nga lya bumalirivu. Okuleekaana si bumalirivu, wabula okusimba ensonga tali kutya, ate naddala nga tetukolera mu kutya abalina obuyinza oba abalowooza nti bebabugaba. Munnayuganda owa bulijjo ye wa mazima, wabula akulemberwa bakuusa na mpayipayi. Buli kiseera balina kye bayisaawo okutuusa oluwalo lw'obukulembeze. Tetugenda ku luwalo luno twolekedde kukola bya buvunaanyizibwa mu bukulembeze bwaffe, tetunoonya bitiibwa oba kusinzibwa, wabula okuzzaawo essuubi ly'ensi yaffe. Teri mukisa mulalala kukola kino, gwe guno waakiri ku mulembe gwaffe ffe abali wano. Wakati mu kukkiriza okwewa ekkata lino twali kuwannaanya wadde kubaawo, twali kuwannaanya, wajja kubaawo ebijjagawanyi. Bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka. Katonda yatuwa emitwe, teyatuwa nsumbi nti zaatika, wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde. Nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wange Kasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke. Tulina amakubo 3 gokka ag'okububajjako, agamu gasoboka, agamu ga bulabe. Olwo abalowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe bagendamu, olwo abalowooza nti batwale ng'Abawalabu naye bakyogerako bwogezi buugumya mu mumwa, olwo naffe abalowooza nti tusobola okukunga Bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusiza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki? N'alayira. Njala kumaliriza nga nziramu okwebaza Kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza.
era nsaba mu kiki ekimu Eklezia ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu. Kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kwa Eklezia n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda. Ssebo Musinnya, nkwebaza nnyo okutuusa eddoboozi lya Eklezia eritaliimu kasaakaala. Era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa bw'okukulembera mu kaseera kana kazibu, mbasaba temudda mabega. Buli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomwa abaana abazzukulu, kano ke kaseera okuggyayo ekinyisi ky'obukulembeze mu bantu baffe. Era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise, emyezi egiyise, genda kubawa obudde okwongera namu okubabangula. Tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso, si bya kinyumo na kunyumyamu na kwesanyusa. Kamalirize nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi, era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo, mpuuga alangirira ki Katonda, nti Katonda njagala era ali nange era akyatambula nange. Beebuuza mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Ayagala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu mu kiwandiike, kambaddemu kukuukubira ebyo byonna bye njogeddeko waggulu mbisobola. Munda wamwobojjeko obutabisobola? Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu buli nsonda ya Uganda ngenda kukolagana ne buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga tunnaba kuteekamu jjejjere bw'akalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo. Era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akowa omwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti. Naliko ne ssentebe w'abavubuka ku kyalo mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was unique leadership. Bane bakyogera Mukama. Njala kusinzira wano mbayite mwenna. Mukulu wange John Kenya Lukyambuzi ne CP, muganda wange owa Need, nsaba ojje wano ngenda kwa eddakiika emu obuuze ku bantu. John Kenya bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumaŋŋana, temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze, temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugaayu. Muwuliziganye mu makkati gammwe ngenda kubeeramu, sigenda kuwummula. Katonda kyampadde amagezi, siina kinnuma, siisimagira, sibongootangako, sibayitangako kiwandiiko mu paale ne ŋŋamba nti saakirabye, buli kimu nkiraba era nkigoberera. Mange eyansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma, nsoma ate nentegeera. Mange ne kitange bansomesa. Musenyoli netonda tutta akadde kangi, bassebo bannaddiini disikazi n'abalala, mukadde wange Canon Lene Bonkambo Mugerwa okuva ku Lutikko e Kako. Tweyanza nnyo akadde kano. Abantu baffe ebyobufuzi eby'ettyobooko bibayiseemu nnyo, tebakyawuliriza, bawulira